Yes, muli mutaba mikwano amanya n'eddoboozi Shana Zawja kabebi kamami kadota Bwikat akafanna taata waako wano ku My Family Rise mu episode yaffe olunaku olwaleero. Kansooke mbuuze by'omu alina emikwano naye mukwano gwo okomyewa naye. Abaana b'obulenzi tubawulidde nga bakaaba, ab'obuwala bakaabye, abamu bafuuse emikwano gyabwe gifuuse gimaama baabwe, abalala bataata baabwe. Naye nga kivudde ku ki? Bw'otateekawo bridge wakati wa mikwano naye nga tuli ku platform zonna ez'enjawulo ojja tusangayo kasita osaakinga My Family Rise oba otufunye ate nga teweerabira bw'oba ofunye kakiripo akatini nga wandyagadde olaba ensi yonna ogimaleyo ogenda kujja ku YouTube yaffe era ogenda bbanga olaba buli kimu era nga teweerabira bw'otuukayo subscribing osobola okuba nga otusibwako byonna bye tubeera tuteekayo. Nina mukwano gwange omuwala yannyumiza, yalina mukwano gwe batambula bagenzeeko out. Yagenda wabula n'agenda na mukwano gwe naye obuzibu bwaliwo buli bumu. Nagenda obalaba nange oba comparing nga Katonda tatonda kintu nga ye kiba kibi oba kirungi naye just wabaako ekisingako ku kinne waakyo. Mu butuufu mukwano gw'omuwala oba mukwano gwa mukwano gwange yali mulungi ng'asingako ku mukwano gwange gwe yagenda naye out n'amuwerekera asange boyfriend we era we batuuka boyfriend yagula ebyokunywa byakulya nalaba muli alinako byonna alinako kiri amanyi nnaku zino balina engeri gye batunuuliramu ebintu ebyenjawulo bambalaba obubina era ng'ekya bulijjo. So mwana mulenzi ng'agwa mu laavu na mwana muwala mukwano gwa girlfriend we era yali ewaka kati afumba ono akyali waabwe tannavaawo waka olw'ensonga eyali alina omuwasa bamumutwalako oba osanga kati alinde mukisa mulala oguli baguze gyali naye ng'abaana b'obuwala tukisussa kubanga oba tunaatera nabbatwala ntubagaye nti nno munaye jangu olabe omwami wange waakola kino kiki ennyo. Kati mwana muwala ali yakaaba naye bibaawo wabula ate n'abalenzi nabo bakisussaamu ebiseera ebimu kuba okukaaba tekukoma ku bawala. Oyinza otya okwetunuulira kuba ffe abawala tugamba nti musajja takyali handsome but abeera pocketsome. Bw'oba ne ssente oba mulungi ensawo bw'eba nsanyufu kobe ng'ofaanana otya bannange oba mulungi. Kati mwana mulenzi oli eyo otambudde ogenze kulaba girlfriend wo omwanjulidde mukwano gwo zihaga bulaga bannange nsanyusa okulaba bagamba haga ezo. Mwana muwala akimba nagamba just haga yamutankuula emmeeme naye kati golowooza mukwano gwo gukkiriza okuba nga ahaginga girlfriend wo. Mukwano gwo alina akawowo ke yeekuba gwe tokalina, akawowo akawunya obulungi naye nga wamutuuka akawulira nga mu butuufu ahagingibwa. Kati golowooza kiki ekikutuukako nga bamubbi naawe ojajinga noga nti banzibyeko girlfriend oba ogamba nti namuwaddeyo ng'andaba kuba munno asala kaviiri ke kaba shaped buli waabeera gwezizo nkulu. Mukwano njagala genda mu nviiri lindako omwezi gumale okuggwako zituuke omuweko entini ezitagenda kumala munnange enjala gamba nindaako ogujja eguggwako naye oguddako naye oli wana mugambye okay no worries kankuteereko oba okitegeera ekintu ekyo kiba kyanjawulo nawe obeera owulira nga so abaana b'obulenzi nawe mulina okufuna we mukoma mu kutwala ba girlfriends bammwe mu mikwano gyammwe. Just nkalabulayi nga akantu akatuufu ak'okukola naye ate waliwo era kirala kye tukola mu ngeri emu oba endala tuba tulowooza ekyo ekituufu era tosobola okubeerawo nolowooleza munno mukwano gwo mu buli kyonna kye tukola era omuntu agenda okukola ekintu
ng'alaba kyekisaanidde. So mukwano gwo okay, fe abawala buli omu alina ennyambala ye. Nkutte mukwano gwange amutwalira Haji ewaka, Hajati, famire yonna balabe mukwano gwe nga bw'ali. Manyi mukwano gwange ye nga ye waba ayambala tafaayo nyambala ki gy'alimu. Naawe nga wakimanyiira ogamba after all ye muntu wange bw'atyo mukwano gwange ninamumanyiira. Mugenze waka. Omuwala atuuka ewaka mukwano gwo ayina kusigala gamba wano sivaawo. Wallahi wenva wano mba nsembye. Haji atera bawala b'ekisambi akitunuulidde agamba weewaawo eno ndabika ntuuse mu ggulu. Okitegeera manya ebisambi ebyo birina engeri gye bijjako abantu abamu. Haji ng'alaba ggulu atunuulira ekya Hajati, Hajati nga kiki ekibulamu kyakatuuka mu ngeri omu oba endala. Haji ng'atwala mwanaabe. Kati mukwano gwange gwali eyo ofuuse mwana wa mukwano gwo kuba olina muyita mami. Tekyewalika taata amuzaddemu mwana olina muyita maama. Kati olaba obuzibu bubaawo nti oyo ate omuwala n'ate oyo yali mukwano gwange. Similar praise to boys. Abalenzi b'ennaku zino bannayite twagala kukola. Era Kafeero yagamba galenzi mwentu oyo zigenda obbafa. Oba mukitegeera. Otawaanira bbule. Lwaki mwana mulenzi omanyi mukwano gwo mu butuufu. Okay, tomanyi nnyo mbeera ze, tomutegeera bulungi oba alina kyayinza okukola oba takirina. Naye ggwe okutte mukwano gwo musanze mami wammwe yes. Agamba mami ano mukwano gwange gundi. Ne mami ng'abuuza ku gundi akwata mu ngalo ng'obugalo bwa gundi buweweera. Oba okiraba. Akumbe gundi takola. Emirimu egikakaalukana tagimanyi. Nga baddemu beesanga ogenda owulira nti munnange byatabuka maama ali ne gundi. Owulirawo okuba mwana abendi eŋŋuumi mbw ate nga tegwe yabireeta. Ng'oli taatawo takyaba mukwano gwo tabimanyi. So twebeereremu nga tumanya mikwano gyaffe gikomyewa. Buli omu alina emikwano. Emikwano tegyewalika ate buli muntu anaabaako kyakola n'okwambuka still yeetaaga abantu. Naye okomyewa ku bantu. Ekyo nakyo kikulu abasinga ku ffe tetukimanyi. Wabula okomyewa kimala kutuukako. So mukwano gyange wano ku My Family Rise ne Shana Zawja kabebi ka mami kadota bwe kati akafaanana taata waako. Temwerabira okusubscribinga, okulikinga, commentinga na buli kimu kyonna ku platforms zaffe ez'enjawulo. Ogenda botufuna. Naawe alina kakilipo akati nkujjukiza nti genda ku YouTube ku My Family Rise ogenda botulaba bulungi era osubscribinge. Mwebale.